Yemityana batapuulidde abakozi ba kampuni ekola enguudo nga bagamba nti abakozi ba kampuni eno baboononedde ennyumba zaabwe nga bakola enguudo. Kigambibwa nti kampuni ya Enago yaweebwa contract ekitongole kya Yuno okukola enguudo mu disitulikiti y'Emityana kyokka tenemenya ennyumba z'abatuuze. Tetwamanya nti kalavati zigenda mu nnyumba, naffe ennyumba yaffe baali bagisima egenda muno kalavati bazogera muno. Mu nnyumba tetumanyi oba ennyumba yaffe yali eyitamu oluguudo tetumanyi oba amazzi gaali gayita muno tetumanyi, naffe twagala batunnyonnyole oba ennyumba yaffe yali eyitamu kalavati. Kati bano baagala babalirire kubanga tebamanyi kyakuzzaako. Okutwaliza awamu ogenda n'olaba nga kye bakoze ate bakikyusizza. Kakati omusajja ono kikomera kyakuba enjuye tubonyeebonye muzeeyi Kamada atubeereddewo naye ogenda okulaba nga ate kati bazze kuzimba tebatereezezza kkubo. Ekituufu ekyamaziba tusaba bwenkanya bwe tuyisaba ayambibwe muzeeyi wange. Mu batuuze abasinze okukosebwa mulimu Kamada Kafuba Byansi ng'ono ennyumba ye yayonoonebwa nnyo ng'era agamba nti abakozi ba kampuni eno baayiwa ettaka ku kikomera kye. Ennyumba yakoonebwa ssaawa 9 ogw'ekiro zaali ennaku z'omwezi nga 19 ogw'omwenda 2021. Ne baŋŋamba ebintu bino tugenda kubimaliriza mu mwezi gw'Ekkumi. Tujja kuba tumaze okuzzaawo ennyumba yo n'okuzimba ekisenge. Kakati ate okuva bazze bannyongezaamu okutuuka kati. Ono agamba nti yagezaako okusinkana abakulu mu kitongole kiyunra kyokka n'alemererwa era tayambibwanga. Naye ne neekubira omulanga eri n'abakooba n'awandikira nti no Wamala Katumba n'amugamba ensonga tukyagikolako. Ne tugenda ne twekubira enduulu mu ba Yunura n'egamba nti nno katubakubire essimu tubenga ekyo gye tukolamu gye tubamiitingamu bo ne bagamba bakyakola ku nsonga zange. Ne baŋŋamba noonya ennyumba ekyo kyo bakiŋŋamba luberebe ne baŋŋamba nti noonya ennyumba tugenda gisasula. Naye okuva awo byonna n'endagaano ze twakola nabo tewaliwo kyali kikoleddwako. Omu ku bakozi mu kampuni ya Enago akola oluguudo lwa Taban atayagadde kumwatuukiriza mannya ategeeza nti tebagenda kweyongera mu maaso na kukola luguudo luno tusanga abatuuze batuuse ku nzikiriziganya n'abakulu mu kampuni eno. Sulaiman Sebuggwawo ne John Bagenda, BBS Terefayina, gy'otobadde. Ekisenge kiri eri kyagwo.